means we have done 95%. Kigezi, Kisoro, Bufumira South, they are voting 7 villages on Wednesday. All people who think they were not treated fairly, who think they were not declared winners, should write petitions to the tribunal. They should not go addressing press conferences to show how important they are, how tall they are, how beautiful, handsome they are. The petition will talk itself. The petition will judge the person. So we are encouraging every person to go for petitions. Because even if you abuse Tango Doi 3/4 of the day, I'm not even going to handle the petitions. Nalina bawa briefing ku Lwokuna nemba gamba nti security twagezaako kyonna ekisoboka okulaba nti tukakuuma era registering a very high level of success. Mukuume ddembe okwo mwalimu obumulumulu wano na wali era waliwo abagezaako okutyoboola oba okumenya amateeka agaali gakwatagana n'okulonda okwo oba n'ebiragiro ebyali biteereddwawo. Nga luli bwe naba briefing nga twali twakakwatayo 9 naye we twogerera twakakwatayo abantu 108 abakayita mu mikono gyaffe oba kye twaliyise arrests. Ngate maybe ekyakyenjagala okwongerezaako is that nga tukolegana wamu n'ekitongole oba ekibiina ekya NRM mulimu obumulumulu ku bantu abayenyigira mu election malpractice nga era okunoonyereza tujja kukola nza n'ogamba awamu tutandise ng'era abo bonna abenyigira mu kukola effujjo n'okutamparinga n'ebintu ebyali bikwatagana n'okulonda nti etteeka lijja kubakwatako. Ekyo mugende nga mukimanyi.